Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe oluganda. Okumanya bwe kujja mu bulamu bw'omuntu abeera awonye okuzikirira, naye okumanya bwe kubula mu bulamu bw'omuntu aba yolekedde okuzikirira. Katonda bw'atyo bw'ayogera mu kitabo kya Koseya mu Bayibuli essuula ey'okunoonya olw'omukaaga nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Omuntu yenna kasaabula okumanya mu bulamu bwe amaliriza azikiridde. Abantu bangi abamu ku bo bazze bambuuza ekibuuzo kye kino: Franka, lwaki walokoka okyali mwana muto? Kiki ekyakulokosa ng'oli mwana muto? Abantu abamu balina endowooza, bagamba nti omuntu okulokoka oteekeddwa okusooka okukola ebibi bingi, era abaalokoka babeera bakola ebibi bingi. Eyo nno ndowooza nkyamu, si ntuufu. Omuntu okulokoka tekyetaagisa kusooka kukola bibi bingi, oba oyo yakola ebibi bingi tiyateekeddwa okulokoka. Nedda, naye nakitegeera nti Yesu ye kkubo, amazima n'obulamu. Weewaawo amakubo mangi mwe nali ntambulira ne ŋŋamba kangaleke, kubanga ayogera mu kitabo kya Yokaana essuula ey'14 olunya olw'omukaaga nti nze kkubo, amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange nga tayise mu nze. Ne ŋŋamba gano amakubo mwe ntambulira tegalina gye gantwala eri bulamu, n'ensenga Yesu Kristo. Weebaze Mukama gw'abadde tannaba kutambulira mu makubo mangi era nga gw'ogamba nti nze mbadde sinnayonoona. Tolinda kwonoona, kkiriza osenge Yesu Kristo abeere omulokozi wo, libeere ekkubo erikutuusa mu ggulu, libeere ekkubo erikutuusa mu nsi ensuubize oba mu bulamu obutaggwaawo. Naawe abadde ayonoona ng'olina amakubo mangi mw'obadde otambulira, kyekiseera ogaleke, kubanga ayogera mu kitabo kya Yeremiya essuula ey'15 olunya olw'19 nti bw'onookomawo gye ndi nange nnaakuzza, bw'onooyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. Kitegeeza waliwo ebintu bye tukola nga ffe tulaba bya muwendo mungi naye ng'eri Katonda butagasa. Waliwo amakubo g'otambuliramu gagola amalungi era kwesiima era kweyagala, naye ng'ebyo byonna butagasa era butaliimu. Amakubo g'otambuliramu gakutwalawa. Lino ekkubo Yesu Kristo ligaba obulamu obutaggwaawo, lyokka lyolina okuyitamu okutuuka eri Katonda. Lowooza ku makubo g'otambuliramu, naawe atannaba gatambuliramu, nga tonnaba gatambuliramu, okumanya kuze gy'oli. Kkiriza otambulire mu kkubo erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, osobole okusikira obulamu obutaggwaawo. Okumanya bwe kujja n'okugaana, ogenda kumaliriza ozikiridde. Waliwo amakubo ge twaleka nga naffe tulaba mu butuufu. Okunyumirwa kuli muli, obwenzi buli muli, kwegamba obubbi buli muli, obuyaaye muli muli, twakubanga zidisiko, kwogatta makilaabu, amabaala, wamma twanyumirwanga. Naye ng'eri Katonda ebyo byonna bya butaliimu.